Watching in a batwalira. One. Minister of Lands. N'abakozi baayo bonna basinga obungi. Ekibba ttaka n'ekisengula bantu mukinamu mukono gw'amaanyi nnyo. Ekibba ttaka n'ekisengula bantu mukinamu mukono mungi nnyo. Lwaki? Amateeka n'ebiragiro agakuuma rekodi z'abantu ku mataka gaabwe muzirina bulungi nnyo. Lwaki muwa access abafere ba ssekinnoomu? Lwaki muwa access ababbi mu gavumenti okwaccessinga amataka g'abantu ne bagatwala ng'abantu abo tebamanyi? Oli agenda okulabirawo kumakya nga poliisi bawanyondo bazze bamuzinze kulongeti wano wooli siwawo tulage ekyapa. Mukazi watu musajja tunajjayo ekyapa naye ng'ekyapa kyalina kikadde ku kyono kyalina, naye oli alina ekyapa ekipya najja n'asenda abantu n'atwala ebintu by'omuntu. Omuntu n'asigala ng'akaaba, n'asigala ng'aboyaana, ng'awulira obulumi, naye nga kivudde luddawa? Kivudde Minister of Lands. Eri abantu nga yo omulimu gwe gwagenda buli wali office ya Lands kukebera ebyapa kino ekyaku, bagenda ku kyalo nga bakebera wano ttaka lyano twetaaga dino ettaka tulyetaaga ne tukoze tutyo dibba. Nga batandika okunoonyereza ani nannyini ttaka eryo nga bagenda mu Lands nga bakolagana aba Lands nga batandika okucupula. Guno okwoteka bachairman abafere abakolera endagaano eziri backdated. Ne batandika okugenda okuluka olugero lwabwe, ogenda okyekanyanga ebintu byonna bifune nga kivudde mu Lands ne bassentebe. Bannange Minister of Lands mutuyambe, mukyuse mu nkola yammwe. Omuntu yenna bw'ajja n'ekyapa oba omuntu yenna bw'ajja okufuna access ku kyapa nga si ye nannyini kyali mu system, mugambe genda ondeetere nannyini kyapa kino. Ekyo kyokola okukyusa ekyapa ky'omuntu nga taliiwo. Ne woosula nawe wajja kujja omuntu akole ekintu kye kimu ky'okoledde omusajja oyo. Omanyi bannayuganda ne mu nsi yonna mwerabya nti ekintu ekikyamu ky'okola omuntu kimala ne kibbulukukira mu ggwe oba mu muntu wo oba ku mwana oba mukazi wo. Tolowooza nti ekikyamu ky'okola ogenda kubuukawo nakyo. Nedda. Buli muntu lw'omukolako ekibi kimala ne kibbulukukira mu ggwe ng'omuntu eyakimukoze oba ku muntu wakuli okumpi. Y'ensonga lwaki nze abalalwa bangi mbalabulabi. Kubanga ebitundu 40 ku buli 100 abalalwa bali mu Uganda ne mu nsi yonna. Ekibafudde abalalu bikolobero bye baakola abantu ne basirika. Omuntu ayinza obutakuloga wabula tugamba nti akamwa katonzi. Oli agamba kale ojja kiraba nga tagenze wantu wonna, nagamba onkoze ekintu kino ojja kiraba. Ebyokulira ku mbiina bingi nnyo nti oli ajja nabba ettaka ly'omukadde. Omukadde amugamba mwana agonzibye ettaka lyange ku myaka gyange kino n'osenda ebintu byange. Kale ate naakola kimu ne muyina amaanyi. Wayitawo enzimu ntono nnyo ng'omubbi yazze okubba ettaka yafudde ng'omukadde waali yasigaddewo. Kubanga n'omukadde yafa naye yasigadde akola. Mu mbeera eyo mwabali Minister of Lands, District Land Board, Sub-County Land Boards, bambi muyamba abantu mu ngeri esoboka. Otherwise abantu bangi bali homeless olw'ebitongole byammwe kuba tebikyafaayo okukuuma rekodi z'abantu. Omuntu wajja okukebera ku kyapa ky'omuntu mugambe please njagala letter of authorization ng'eva wa muntu oyo akukkiriza okukebera ku kyapa kino. Oba njagala transfer forms nga ziri mu mannya go ng'oli yazikusayininze. Oba leeta omuntu oyo practically nannyini kyapa ekyo ajje wano akonfaminge nti yakuwadde obuyinza okukyusa ekyapa ekyo. Bwe kiba si kyekiri, mulekeraawo okuteeka abantu mu depression. Mulekeraawo okuttisa abantu. Ebijja by'abantu babisenze. Amaka g'abantu bagasenze. Tewali kintu kizibu ku nsi kuno nga kuzimba kasiisira.
mwogera ku bintu byonna nti obulamu buzibu naye teri bulamu buzibu nga kuzimba nnyumba. Ewantu wogenda okuteeka ssente nga tezigenda kudda. Nga gwolina kweyeka oluba nakolezaawo family. Oli najja n'asaanyaawo ekintu ky'olina mu bulamu obwo. Fabaddeko mu nsi zino ez'abazungu. Omuntu atalina waasula. At least weevuma ogenda Katonda akutwale. Nkiddamu omuntu atalina waasula kye tuyita address. Oba atalina nnyumba, weevuma Katonda akutwale mu ggulu sangu n'ofuna osobola okwegeka oluba. Naye ggwe n'ojja n'osenda akayumba k'omukazi. Ne bakakiyi kimu. Ne bwe kaba kasiisira. Ne bwe baguloofa. Ne ba mansion ne bera banka n'ojja ogisende. Nga toyimirirako kumanya bagula nsawo ya sementi. Tomanyi bagula mutayimbwa. Tomanyi bagula bbaati. Tomanyi ne basaawa ssubi. Wadde okutema emmuli. Wadde okusamba akadongo. Wadde okubajja olujja olw'embawo ddoteekamu. Naye ng'ojja owa obuyinza omuntu okujja okusanya emaali y'omuntu. Abasajja balanzi. Wonna muli. Mukendeeze ku bikolobero byammwe. Abantu balina ebizibu. Oli ali Bulaaya aleka ettaka lye agenda okuwulira balitandisa oddunnyonyogera. Bw'agatta stress y'e Bulaaya n'agatta ne stress gye mutaddeko e Uganda, mwagala abeere ki? Lwaki teyeesula mu traini? Lwaki teyeesula ku kizimbe n'avaako n'agwa? Si buli muntu nti ayine omutima omugumu n'agamba nti wadde bankoze kino kankume. No, alowoozamu ebbanga ly'amaze ng'akola. Abalaba ebbanga ly'emaze ng'akola ng'ambonaabonera ettaka lyange oba akayumba kange ako omusajja akasente mu ddakiika. Olina wamugumu nnyo asooka n'afunamu ekingalagana ensi teri feya. Teri feya kubanga akikoze yeye wulu by'ayagala. Ayagala by'amangu tafudde ku muntu. Muganda ngo wali Minister of Lands wonna woli. Akatambi kano bajja kakusabya bajja kakutuusaako. Kyokola muno toyagala bakikole. Olwaliro kikola okutabangula nannyini ttaka eryo oba nannyini kyapa ekyo oba nannyini nnyumba gye bagenda okumenya ng'olwokuba okoze forgery mu system okyuse ekyapa ky'omuntu. Omwana wo manyi future bw'eyimiridde kubanga mugenda baleka emibega nga mugenze ffenna tugenda kufa. Ne generations tugenda okulekawo zigenda kusigala mu vulugu ki era tuziyigiriza ki zigenda kusikira ki. Gw'osobola okubeera successful mu bubbi bwo n'obba n'okuŋŋaanya embali n'olunaku lw'ofa buli kintu ekitandika against the family which you left behind. Nkiddamu olwali osobola okubeera successful mu bubbi okuŋŋaanyiza property z'abantu ozibbye ng'oli olina amaanyi kuba the system still protecting you. Naye olunaku lw'ofa bw'oti the same system will turn against you. Bannannyini bagenda kujja baclaiming properties zaabwe back. So bano abaana boolese babega bawakuŋŋaanyiza emaali enzibe bagenda kubeerawo batya? Bagenda fuuka mbomboze naye nga wakuŋŋaanya bingi ebitali by'amazima. Lwaki tewakuŋŋaanya akatono nga k'amazima abaana bakasigalemu? Buno buli muntu akeera fuluma n'agenda n'awompuguma eriyo asula ng'akola n'asumagira ne ku musajja ate mukazi wattu naye nga ki ekimusumagizisa? Kubeera bulungi na kubeezaawo famire ye. Waliwo baganda bafe bali mu diaspora nga emmotoka yavuga zino emmotoka ezitambula eŋŋendo empanvu zitambuza byamaguzi nga ayinza nokuba nga mu bulamu bwe bamaze mu Amerika emyaka nga 5 yapangisaako ennyumba emyezi 6 ng'ebbanga ly'ensi alibadde emmotoka ng'avuga kiro na misa n'ayingira Canada ayingira Amerika ayingira wa ng'anoonya nsimbi. Bamugamba nti ettaka lye balibbye mu bintu by'ekifere. Emmotoka asobola ogivuga omwaka omulala. Bagamba omwana akoze obwa seculiko mu Dubai kata Saudi Arabia okumala emyaka 6 bamugamba nti akayumbako baakasenze ng'abadde ayimirira okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa emu ey'akawungeezi. Katugambe house manager yava e Uganda nga ye breadwinner n'agenda e Saudi kata Dubai n'akola ayose family naye yennyini yeyimuse. Ng'omwana oyo akolanga balubu ojja kubuuza balubu ekola eki? Bw'opangisa ennyumba oba ozimba ennyumba n'oteekawo masannyalaze n'ogiwayalinga ogula amataala ge tuyita balubu ogigula namu n'ogiteekamu n'eyaka.
balubu eyo ogijjamu efudde olyoka oteekemu enda kati n'abaana abasinga mu diaspora balinga balubu ogiteekamu ogijjamu efudde n'obulamu bwe buto buli in normal life we work until death nchiddamu in normal circumstances with the human beings we work until we die. The small time you get for holidays is not enough for you. It's just called holidays. Or a certain period of time which they give you to relax a bit. But then after you have to go back to hustle again. That means there is no time to rest. Naye kati omuntu oyo mutadde mu mbeera. Mbeera kiyogera mulekamu. Ate abantu abali mu diaspora banyiiga mangu. Bw'agatta embeera gy'ayitamu. Endya gy'alyamu n'ensula gy'asulamu. N'engeri gy'atatenkanyamu ssente ze. Yamunyumiza ebuuzi nti ettaka lyo simanyi bazze wano ne bakola batya ekintu kye kikyamu. Awo nvuddewo muza mukitegedde. Tugenza ku kitongole kye bayita Uganda Road Authority. Buno obubaka njala bugende eri Minister of Works mukulu oba kati yaani kuba Katumba Wamala bamujjayo. Tugenza ku Uganda National Road Authority. Mbalamusizzaako abakulu abali mu kitongole ekyo ekikola enguudo mu Uganda. Amanya gange Zerumbuya. Mfunye okwemulugunya kungi nnyo okuva mbana Uganda. Nga bagamba ekitongole kyamu kye kikyasinze obubbi mu Uganda. Kye kikyasinze okubba ettaka, kye kikyasinze okubba ebyapa, kye kikyasinze obutasasula. Bitandika bitya. Bitandika nga mwe kennyini aba Uganda Road or Uganda Road sime Uganda sime kyonna kiki ekitongole ekikola enguudo mu Uganda ndoza kigwa mu Ministry ya Works. Mulina program ne road networks ez'eggwanga lyonna. Mumanyiwo bagenda okukola enguudo. Mu budde obuliwo obunajja n'obw'omu maaso. Mwe kennyini mumanya enguudo ze mugenda okukola leero enkya luli n'emyaka gye bulijja maapu zonna ne programu zirina. Ne mutandika okukola survey gye mugenda okukola amakubo nga mukebera emiwendo gy'ettaka properties ki eziriko family ekyenyangu baani abangu ab'okubba ne mutandika okunaabula emiwendo gy'ebibanja oba ne mulinyisa emiwendo gy'ebibanja mugirinyisa mutya ulira wano. Enguudo ezisinga obungi eziganya okukolebwa mu Uganda amazima gasigala gali nti ekitongole kyennyini ekya Uganda Road Authority kye kiremesezza enguudo ezo okukolebwa. Mumanya nti wano wagenda kuyitawo oluguudo mwe kennyini ne mugulawo poloti. Mugula poloti mu byapa ne mu ndagaano ne musirika. Gwe poloti oyinza okuba ogiguze miliyoni 2 oba 15 ne mugenda oluguudo lwonna ne mulugula ne mulumalawo ne musirika. Gavumenti egenda okulonkinga oluguudo olutugenda kukolebwa ng'endagaano zonna muzirina n'ebyapa mubirina. Naye ng'ebyapa bino n'endagaano biri mu mannya g'abaluganda abakwana emikwano abafamire zammwe. Teri mukozi wa Minister of Works oba Uganda Road Authority asobola kujja ekyapa nga kisoma mannya ge. Either muganda we, mukazi we, oba omuntu yera gw'aba yeesize gw'ateeka mu kintu kiriyo nga Debrada mu office. Kati time bwetuuka gavumenti ng'eronkiza okukola oluguudo olwo ng'abantu bavaayo. Weyagula miliyoni 12 asaba obukadde 5 6. Kati oluguudo oba luliko kilometers 10. Abantu abo bagenda basasula ddi? Era ssente zigenda kuvaawo. Nga mu-inflating land price mu kitundu ekyo kubanga you knew exactly that
in such area, in such a period of time, wagenda kubeera oluguudo. Ne mutandika okugenda nga muggula buli wamu. Ne watali byapa mbyekubira. Tugenda kuvaawo dya. Kati ekyo mumala okikola kati waliwo ekirala. Eriyo bannansi batagenda baguza. N'agamba ekyapa kyange. Ne mujja ne mukola valuation y'ekkubo eyo erigenda okuyita. N'ekitu kye mugenda tula ku kyapa ky'omuntu. Ne mugamba tugenda kuwa obukadde 10 ku ttaka lye lye muyisizza mu luguudo. Ne musaba ekyapa na buli kimu. Ekyapa ne mukituusa mu Uganda Road Authority wa Minister of Works. Abalina okusalako fuuti katugamba oba fuuti 3 oba fuuti 5 ekyapa kyonna ne mukibba. Obukadde temusasudde, omwe temusasudde, naye n'ekyapa kyennyini mukibba. Uganda Road Authority mubbye ettaka ly'abantu mu ggwanga lyonna, mulemedde ebyapa by'abantu, muddize abantu ebyapa byabwe. Mwagaana basasula, mulwawo okusasula. Ekyapa kye walina okusalako fuuti 3 oba 5 mukomekereza kyonna mukitutte. Bw'obanga alina salako fuuti 5 mukomekereza musazeeko fuuti 10. Ne musigale mukulyeti ng'obwaba ku ttaka by'abantu. Abantu bangi nnyo be mubbyeko amataka. Uganda Road Authority muddize bannannyini byapa byabwe ate mbasasule ssente zaabwe. Kyekiremeseza amakubo amangi okukolebwa mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe lwa buvuyo obuli mu Uganda Road Authority ne Minister of Works wabufero. Abantu bangi bafudde tebafunye byapa byabwe. Ebyapa by'abantu mbiterekawa era mu byagazaaki. Tugenda kulaakulanya tti eggwanga ne bannansi okwegalira mu ggwanga nga obulamu bwa bulijjo obusookerwako mu babbi mbasaanyizaawo. Omuntu kasita omuggyako ettaka ne waateeka oluba obulamu obusaanyizaawo. Nenge ekkubo limutaddeko ssente empya n'enkadde kyandibadde kyangu nnyo ddikola kubanga buli munnansi alina ettaka okwo yandyagadde ekkubo likolebwe. Tewali munnansi asobola kuyinyisa miwendo gya ttaka lye ng'akimanyi nti kolansi agenda muyamba. Wabula mukikola kagende kubanga mwagala kubba bannayuganda mu okugaggawala mu lunaku lumu. Ekintu ekyo kirina okukolebwako mu Uganda Road Authority muddize abantu ebyapa byabwe. Musasule abantu ssente zaabwe. Eno video mugenda giraba ne bannayuganda mwefudde bannampa wengwa. Ekizibu kye mulina nti mufuna ebizibu nga musirika tunaakola tutya ate mbwate gavumenti yeggwe ku lw'abantu eri abantu. Gavumenti eva wa Katonda, gavumenti mwe mugironda. Era akubba ali mu ofisi okubanga yalondebwa. Akutulugunya ali mu ofisi okuba gwamu obuyinza okutulugunya. Nkiddamu Uganda Road Authority musasula abantu nga nina bugisi bufungize muze ebyapa by'abantu byonna. Mutemeeko bye mwasasulira, bye mutasasulira mbizzeeyo. Era musasula abantu bwe mavaluatinga ku ttaka lyabwe n'ebimu bya bituufu mbaddize ssente mubawe ssente zaabwe obaddize n'ebiwandiiko byabwe. Fail to do so tugenda tandika okunyira kitongole ku itonga tukikuba. Mumpulidde bulungi nnyo? Awo tuvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Tugenze ku kitongole eky'ebyobulamu. Minister of Health mujebaliko gye mutuusaako engalo. Agikulira okuva waggulu mu ministry, permanent secretary, n'abalala bonna bali mu kitongole ekyo. Mbalamusiza kanso nti muli bulungi. Abantu bangi bafiiridde obulamu bwabwe olw'obulagajjavu lw'ekitongole kyammwe n'okwesulayo gwe naggamba. Nga omulimu ogwabateesa mu ofiisi eyo gubalemye gwegulwa. Omulimu ogusooka. Ekigambo kye bayita health bwe bulamu bw'omuntu. Temukyasobola kukwasaganya bulamu bwa bannayuganda butya. Uganda yakefuga emyaka egisukka mu 5 n'okweyongera waggulu. Oba giri mu 6+.
era temunafuna permanent solution ku bizibu ebigwa mu kkowe ery'obulamu bw'abantu ku ndwadde ez'enjawulo. Kyokka ng'abantu basasula omusolo oguvaamu ensimbi ezibasasula, oguvaamu ensimbi ezigula amaddagala, oguvaamu ensimbi ezandiguza ebima byonna byetaagisa okujjanjaba Bannayuganda. Kyokka nga nammwe temuli roboti mulwala. Naye wotuukira okubanga omukungu wa Minister of Health naawe okwata passport n'ogenda bakujjanjabira e Kenya. Minister wa Health naawe n'ole bagenda bakujjanjabira e India. Pamanisa ku bakutwala bakujjanjabira e Turkey. Ne bakutwala bakujjanjabira mu America oba China oba Vietnam oba Philippines. Kati gwe minister oba ogibiramu ku mulimu ki ku ddiru ki nga naawe kennyini system gy'ogenda tosobola gyesiga. Kati saasira Maama Nakijoba, saasira Mama Nakirijja, saasira Mama Kabali, saasira Kagoda, saasira Abooli Atooki Mugisha ali eri wansi. Y'omulekedde ki era y'obulamu bwe butadde ludda wa? Naye ng'ate ministry ze zimu ku ministry zifuna budget ennene ku nsimbi z'omusolo. Ng'oggyeko ssente ze mutulako ez'emisaala ejja mmwe bakozi. Ssente zisigadde zibeera mu budget muziteeka wa? Minister of Health, ssente zibasuuba mu budget muziteeka ng'oggyeko ez'emisaala. Waliwo ssente ez'oggula amalagala. Amalagala gali ludda nga Bannayuganda kati buli ddwale mu Uganda baliteekako pharmacy. A private pharmacy. Nti omulwadde Munnayuganda mumala omukebera ebimuluma ate alina genda bweru wa ddwale okufuna eddagala nga waaliguze pharmacy ya munna, pharmacy ya muntu wa First Family oba pharmacy ya muntu Ssekinnoomu. Ssente ze tubawo okugula eddagala under Minister of Health mu Uganda Medical Stores, ssente muziteeka ludda wa? Ssente ze mubawo ogula medical equipments mu malwaliro ga Uganda, ssente muziteeka ludda wa? N'amalwaliro agamu gali referral hospitals tegakyalina body scanners, tegalina scanners, tegalina oxygen, n'abasawo tebakyakola. Kansa afuuse kansa, ng'ekyuma kya kansa mu Uganda tulina ekyuma kimu kiri mulago. Which country is that? Nga nakyo kituuka ekisebe ne kirwala kansa ne kifa. Kati abalwaddemu oli n'ava gy'avudde ku nkusiru ya Uganda n'ajja nga nafuna bujjajja mulago. So ng'ate buli district yandibadde erina referral hospital ng'eri well equipped ne machine zonna. Era nga buli district yandibadde erina cancer treatment machine. Azibba olwaleero bw'oba okyamira eddagala, okyanywa omwenge, okyalya emmere erimu ebitafuttafu, onywa sigala, otambula mu Uganda ng'ennyindo ziri bweru, emmotoka zifuuwa omukka omuddugavu omukyafu n'embeera y'obudde nga yafa, nkulayirira ogenda kulwala kansa. Atayagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo kansa agenda kukwata. Naawe ogenda kubeera nga bali b'olyazaamaanya. Bwe mugula ebyuma ku ssente zabawa mufa. Nze mbuuza, bwe mugula ebyuma nga ssente bazibateeka mu budget mufa. Era nze mbuuza, lwaki mwetaba mu kutugumbula Bannayuganda n'obakendeeza emyaka? Dr. Dana Atwine, Dr. Ruth Acheng, n'abalala. Lwaki mwetaba mu programu z'amagulu meeru okukendeeza emyaka gya Bannayuganda n'okusanya Bannayuganda basibaga? Lwaki mwetaba mu ekikolwa ekyo? Omwezi oguwedde omukulembeze gw'eggwanga liri eri America yagamba ekitongole kyonna ekivunaanyizibwa ku kusibaga abaana, mbadde mbasibaga endwadde 18 kati mwina basibaga endwadde 6 ezisigadde tazeetaaga kuba yagenda okuneza nga tekina makulu.
lwaki mukkiriza amagulu meeru okwogezaako okusibaga bannayuganda obakendeeza obulamu n'obateekamu ebirwadde bitategerekese ffe bajjajjaffe babagemeranga luddawa njala kubuuza bajjajjawo bamugemera luddawa Dr. Luther Acheng eddaana atwire n'abala mulina bajjajjammwe mulina bakitamu babuuze babagemera luddawa lwaki muddira ebintu ebyokukendeeza obulamu bw'abantu n'okukendeeza entegera y'abantu muwoza abantu mu Uganda tebakyategeera obwana bunyiivu obwana butwakaavu akaana kajjanga akantu akakulu bweraliikirivu kumbe mbadde mbukuba empiso obwana bwonna obujjanga bwakoowakowadde kagenda otuuka ku nsinga kanyiikaavu katuukwavu kubanga mukakuba ebintu bikatategeera mu lubuto lwa nnyina waako ne bwe kavaamu ssebo kasebo ne kanya musigala mbukuba empiso mpaka emyaka ng'ebiri kimufa kino ensi nate kyewuunyisa mmwe abakola Ministry of Health buli kimu kimanyi musirika temwina kyemukolawo temutwalayo baana bammwe naye okwata otya puroguramu n'ogira onkyenda ng'okimanyi nti eddagala ly'ogenda okukuba baana babanofu nga gw'otosobola ddi mukuba nkubuuza otudde mu yafeesi onekaanekanye mu maganduula bakuleetedde project mugisome bulungi nnyo yakusibaga baana ba ggwanga ne musoma element C component C buli kimu kyonna ekiri mu malagala ne definition muzifuna zonna ezikwata ku ddagala sikubanga tebasobola bbawa ddagala nga tebagulidde side effects za ddagala lino namwe mukola research ne mind kintu kyogenda okukola kikyamu naye situ ne mugenda mu maaso ne mutula mu office ne mulookinga project naye nga ggwe omwana wo muganda wo abaana abaganda bo bonna balaatinga temukugenda nemukola eki wabula gwe n'okkiriza abalaba basibage ettima mwalijjawo gwe notatula kwebuuza lwaki magulu meera agamba nti mu Uganda muwangala emyaka 45 oba 5 ye Katonda kubanga akimanyi ezo sente ze babawa okusibaga abaana babannammwe ziri part and parcel eyokendeeza obulamu bw'abantu kuno ku nsi tekuli muntu alina bulamu bwa muntu nti abuvunaanyizibwako kuba Katonda yabumuwanga amutondeka mu lubuto lwa nnyina gwe lwaki omuntu sekinnoomu ate oyagala okwefula nti gwogenda okutegerera abantu babeerera mu bulamu bwabwe ennaku zino entegera y'abaana n'abaana okumantala kivudde engeri gye mbadde mbayisaamu nga bazadde balina embuto eddagala embakuba ompulya bulungi eddagala embawanga amaze okuzaalibwa abaana bakola bamantaavu ebyemu ku side effect z'amalagala ago abaana banaabuuse mu ntegeera abaana balowooza nga nte abaana balowooza nga mbuzi abaana bali anirule abaana bakyuse mu butonde bwabwe abaali abalenzi balowooza nga bawala abaali abawala balowooza nga abalenzi ennyambala enneeyisa na buli kimu kubanga muzze mbakolako ebintu byemutamanyi na side effect zaabyo banange mukyuseemu Minister of Health mutuyambe kale byebyo ebiri mu Ministry ya Health okugema abaana okw'oluleekereeke buli kaseera ogenda okuwulirawo endwadde empya ebaluseewo mu ggwanga erya Uganda nga bakugamba nti abaana okuva ku myaka 7 okudda ku myaka 18 oyagala toyagala olina okugemebwa okugema kuno ebiseera ebisinga bakuteeka mu bantu nga tebasoose na kusomesebwa kubanga ne bwe bandwadde omuntu aba alina okusomesebwa n'amanya side effect ki eri mu ddagala erigenda okumukubwa omuzadde n'asalawo nti omwana owange bamugeme oba omulala n'agaana nti nedda owange tebamugema kino kikolebwa kagenderere abasinga obungi bakirabanga ekyokusaagamu obusaazi naye kikolebwa kagenderere okukendeeza ennamba ey'abaana abazaalibwa ennaku zino kyova olaba nti olwaleero omukyala azaalayo abaana 2 ne bamugamba nti nabaana ekooye tokyasobola era solution eba yakugyamu nabaana eyo omukyala akome ku baana be 2 kubanga baalaba nti bwe baleeta etteeka
waliwo ensi ezirina amateeka ku kuzaala nti ogenda kuzaalanga abaana 2 oba 3. Bwe balireeta ku bannayuganda bayinza obutaligondera kubanga bali unruly. Ne bagamba nti bwe baleeta empeke za kizaalaggumba batono abazettanira. Kati baleesewo enkola ey'okugema abaana era tujuulire esinga nnyo mu baana ab'obuwala. Ne bakugamba nti bagenda mu masomero ab'emyaka 7 okutuuka 18 mulina okujjumbira enkola eyo ey'okugema. Bangi baali bagiraba bulabi nga tebamanyi buzibu bugirimu. Naye abazadde batandise okukkiriza nti wamma kino kye kiviiriddeko abaana baabwe okutuuka okulemererwa okuzaala. Nga n'ennamba y'abakyala abalongoosebwa kati eyongera okulinnya buli olukya. Bw'otuuka mu ddwaliro bakugamba omwana tokyasobola kumusindika. Option eriwo ya kulongoosa. Tewali mukazi asobola kukkiriza mulongoosamu baana 4 oba 5. Yennyini ye yeesabira nti nzaddeyo 2 kankome ku abo, oba 3 kankomeko awo. Lwaki? Nti aba awulira ng'omubiri gunafuwa. Gy'okoma okugenda ennyo ku biso n'omubiri okunafuwa. Bakugamba nti kano akakodyo kakoppebwa mu mawanga ag'Abachina. Ate nga be beesomye okutwala eggwanga erya Uganda be bawa bannaffe amagezi nti nedda, mubakendeeze mu ngeri bweti ne bweti basobole okuzaala abaana abatono. Kubanga bo kye bafa kutwala ttaka. Bwe basanga ng'omuzadde alina abaana 10, alina yiika z'ettaka 10, ezo baba bazaagala. Abaana 10 bayinza obutakkiriziganya bonna nti tulitunde. Waliwo obulamu gwe bujja okulemerera agambe nti kantandikire ku ttaka lya muzeeyi wange. Kati ne basalawo nti katubakendeeze mu nnamba. Abadde yandizadde 10 azaaleyo 2, abo baba bangu bakukkirizisa. Ettaka eryo ne tulibagulako oba ne tulibatwalako ku kifuba nga tewali akaayanye. Bakugambye olukwe Minisitule ya Health erulimu bulungi.